Embeera bwe yali nga Palamenti eyali ekubirizibwa Speaker Anita Mong eyise ebbago ery'okujjawo ekitongole eky'emmwanyi Uganda Coffee Development Authority kigattibwe ku Minisitule y'ebyobulimi. Ababaka abamu nga n'amataala ga Palamenti gaggiddwako baatwalibwa nga babbi ba busimu abantu be balumiriza nti baali babyakwerinda nga kw'otadde n'okugoba bannamawulire obutakwata byali bigenda mu maaso. Palamenti abanyigirizibwa nga bwe munyigirizibwa lwaki temukkiriza bibuuzo oba kwata amawulire gaffe briefing gye twagala okubaga. Mu lukuŋŋaana lw'ababaka ab'oludda oluvuganya bagamba mu kiseera kino Palamenti yasindikibwa mu lusirika balinze lw'enaddamu okutuula olwo Speaker banyonyolwe ku byaliwo olunaku olwo. Tannawona nsonga eno ayinza okulowooza nti ageziwadde nnyo nti leader of opposition byayogeddeko tubijjeko ku Hansard kibe nga kiwedde nedda tebinnaggwa era nja kuddamu ensonga zino nsanjule nga njagala mubuuza nyabo kakati tubuulire bw'oba ogamba nti bye nayogera si bituufu kati gwe tubuulire ekituufu. Ono agamba nti okuyisa ebbago lino tebeeyibaala nti baawangula olutalo era lukyagenda mu maaso kuba emmwanyi gwe mutima gwa bannayuganda abasinga obungi mwebajja ensimbi. Bingi bye tulowoozaako amateeka mangi gamenyebwa nga gamenyebwa sipiika n'abantu abalala bingi tuli mu kutunula mu mateeka n'okuwayamuko ne bannamateeka baffe tulabe tuzaako ki ku nsonga zino zonna. Mu kwanukula ku kwogera kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku lwaki ekitongole ki UCDA kyalina okuddizibwa Minisitule y'ebyobulimi yeesigama ku bubbi nti ensonga lwaki ababaka b'oludda oluvuganya baali tebaagala kiveewo Ssenyonyi akuyise kuwuddisa bannayuganda. Kaakati luli aba NRM abaali batwegasseeko ku nsonga eno nabo ba opposition nabo baali bawuliriza UCDA kubanga ezeebawa seedlings zino enda okuwa kyuvudola batumugamba nti kakati bw'obugamba nti fe opposition ensonga eno tugiremeddeko olw'okubanga tuze tukifunamu nnyo leeta obujulizi tomala gwogera. Akkatiriza nti ekigendererwa kya gavumenti kwe kwavuwaza abantu baayo. Laba kye baakola pamba, vanira, moringa, ebikajjo kye baagala okukola n'emmwanyi. Naku bannansi bwe banaakitegeera nti lwe lutalo Mwami Museveni lwaliwo olw'okubaavuwaliza ddala oba oli awo banaasituka. Era nga yeesigama ku kukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti ono awadde gaabuwa okutunula mu bitongole ye kennyini byazze atondawo mu ofiisi ye kyokka nga bikola omulimu gwe gumu ne minisitule ze kyokka nga biweebwa ssente empitirivu. Olina State House Anti-Corruption Unity, State House Health Monitoring Unity, State House Investor Protection Unity, State House Land Unity, State House Revenue Collection and Operations Unity. Kati twagala okulaba ng'ebyo byonna abiggalawo biddeyo mu ministries bw'aba ali serious ku nsonga ey'okutaasa ssente y'omuwoomusolo. Ku kyababaka abaagobwa mu ntuula za Palamenti ku lunaku olwo asabye Sipiika abawa ensonga lwaki yabagoba. Ye Sipiika etteeka limuwa obuyinza okususpendinga omubaka okumala entuula. Bannaffe aba NRM olw'okubanga bo tebaakola research waabwe nga tebaagala kuwuliriza mateeka nga batandika kuwogana ne lwaki bo teyabasuspendinga. Ababaka kati basabye bannayuganda obutaggwamu maanyi beeyongere kulimwa maanyi kuba nabo tebatudde. Kwerwanako kubeera ng'osavayivinga oba okwewaayo okulaba nga bakusaanyaawo olutalo tulutwala mu bannansi bategeere basituke. Bannayuganda tubagamba bongere kulima bulimi emmwanyi nga bwe tulwana olutalo luno. Kati ekirindiriddwa ye mukulembeze w'eggwanga okussa omukono ku bbago lino eryayisibwa ekitongole ky'emmwanyi kiddizibwa mu Minisitule y'ebyobulimi.